Anything Media. Bobi Wine alabudde Abaganda okwanjula kwa MC Kapale kuli mu lusuubo anti ali ku kadi abyeganye. Lawyer Mabirizi obadde okimanyi nti yasiba kitaawe. Nkwebaza nnyo gwe wenna ali ku Fik Media. Amanya muzikola Haji Abdul Nur Mnyamishafi Kulwanga. Webale ku sharinga, ku subscribinga, ku commentinga, wamu n'okulayikinga. Okola kyamaanyi nnyo ddala. Nkujjukiza okunyiga kadaako ate osobola okufuna amawulire gaffe agabeerayo buli lunaku emirundi egy'enjawulo. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform era akulira ekibiina ekikuba omuziki ekya Firebase yaliko ghetto president ne kati alabika akyali era yali honorable yali omubaka akiikirira ekitundu kya Kyaddondo bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi ge bamanyi nga Bobi Wine alabudde Abaganda wabadde Nakaseke ng'agenza okulambula abamu ku baasiibibwa ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform n'alabula Abaganda tekyamazima mugenda tuuka ekiseera nga temukyayina wammwe wano mu ggwanga lyattu Uganda. Abagambye nti wano mu Uganda mmwe mwekka abagenda okubeera enfunzi nga temuyina wammwe mu mbeera ya Sserwajja Okoota akiza nnyinemu entannama. Okwanjula kwa MC Kapale kuli mu lusuubo anti omukyala ali ku kaadi abyeganye yagamba si ye mugole. Ono nno wabaluseewo ate omukyala omulala eyavuddeyo n'agamba nti ye yennyini yali ku kaadi wadde tebannaba kubanga bakkaanya ne MC Kapale nti bagenda kubanga bawase nti agenda kukyaza MC Kapale ewaabwe. Sinza bidimu ate nze sibimanyi tandikirawo okutuuka ku mbeera eno. Kapale twesanga ku birthday y'omuntu omu tetwesanga nje namulabira najja bayira nze nabasangawo ku birthday eyo nenzija nembabuzaako bonna nga bwe baaliwo nentuula nali nina mukono gwange era nanyini pati baali bamwita manager Jeff twalinga tumuyita kwaliko abalala bangi kwaliko n'omusajja omulala baali bamwita manager. Oyo omukazi yavuddeyo mu katambi mumanyi yaliko girlfriend waabwe si mukyala wabula girlfriend mu 2019 era twakoma okulabagana ndowooza nga mu December wa 2019 okitegeera naye era twateesaako okwo yali ayagala kunfumbirwa bakitegeera naye nga waakawe nga temuli omukazi asula ewuwo n'avayo nga tasiimudde wadde kyokka nga atayagalayo eky'ekkumi wadde okwala obuliri bwasuzeemu okitegeera kati ntugenda nga kati ngenda olumu mutwalako wakyali wange lumu tugenze okukyalako eyo kyali wange alabireyo kazo naye otuuka wakyali wange nazze bayina nga mpoyo omuwala mumanyi yaliko omukazi wange nebakangako naye ate kyali wange nga mweraliikirira simukakasa bulungi bintu byegejabikolamu muzuuzi nnyo demu nemwesonyiwa okitegeera kati awo omutima ogwali gusigaddemu ate omutima ogwali gumagala nemwesonyiwa nzizemu okulaba wano nga nfuna akavidiyo nga bakampeereza wano okitegeera ku simu yange nga kagenzere mu gurupu yange ey'okwanjula mbu omwala yali ku kaadi kati ekizibu ekirondooza ekikonfisi nga abantu engeri gyalina kapini wano mu nnyindo n'omwala ali ku kaadi alina kapini kati ye abantu ne balowooza nti oba yeye kati ndowooza alinamu obusungu kwagala kulemesa mukolo guno ekyamuntekesaawo ye nganze namulekawolakwa she was not good in bed even talina kyalinawo mukyafu ova ku muwala nga even n'okweyonja nga ye nga tasobola kyengamba okusaawa ekibira ali miserekedati n'okusaawa ekibira okusaawa olujja olulwe lwennyini olujja lwe abakitegedde mukitegedde nga lubulema. MC Kapale ayagala buli omu ali eyo asobole okuba nga amukwatizaako ate asobole okuba nga atuukiriza ekirooto kye eky'okkuba empeta wadde gwagenda ogikuba yabyeganye nti ye tabimanyiiko. Obadde okimanyi nti Lawyer Mabirizi ono naamanyiddwa nnyo ng'okuba omusajja omubangufu asinga okukwata ebitabo ebingi ddala ng'ayingira ekkooti. Ono nno ye muntu asobola obba n'ekattipa k'ebitabo ng'atwala bujulizi. Muganda we Pastor Male avuddeyo ku mukutu ogumu n'asobola okuba ng'asanguza embeera y'omukulu ono n'agamba nti ekyamazima yali ayagala kusibya kitaabwe.
bali mabirizi nemugamba buti bwogambye nti kusazizaamu sikyakwagalawa so we parted mabirizi awo wabira taata haji mutumba Muhammad nti yamuwola emitwalo aga nti gyebazamu ne gifuuka obukadde 53 plus nti haji ne zimulemu okusasula kati amutadde mu kooti ayagala compensation milioni 53 plus yasasula n'okusasula tata bakubira buzira era tata bamutwalira ku mpingu nga criminal tata wange haji mutumba covid yamuluma yalina underlying conditions eya stroke gye yafuna mu 2015 ng'akavubuka kamabiri kamaze omufera akavubuka mabiri ono mutendereza nti looye yafera taata kubanga taata yamwewolera ssente ewa profesa wange emakerere mu 2011 mabirizi yali mukwano gwa profesa ng'atandise manelendi n'amatiza taata nti amwewolere ne bagenda wa profesa ne bakola endagaano ya milioni 26 naye nga mutuufu yali yeewoza milioni 2 ani azitwala mabirizi agenda kukozesaako ne taata naye akozeseeko zaali mu interest ya milioni 6 kakati olunaku lwe baakola endagaano sente bagimaliza leeti kawungeezi ka banks zigadde ng'ate sente balina zijja over the counter mumanyi nti wano ku ATM waliwo maximum limit gyosobola okwejjayo so kakati bwe profesa abagamba nti bagendeyo enkya bakwatagane enkeera azibawe enkeera mabirizi yakeera yekka nagenda najjayo sente wa profesa taata omukubira essimu takwata atugantuge okudda kumu okumuwuliriza akubira profesa oyaze actually yamukubira ng'amugamba tubadde tujja naye no sinnamulaba profesa namugamba yaze dda sente nazimuwadde taata n'alinda alabe nti teyamulabako olwo naddamu teyaddamu kumulabako okuddamu omuwuliriza nga profesa abangi yeewola sente ezo baali bakusasula mu installment yasasulako ndoza installment 3 zaali milioni 6 ne mubuuza oyagala taata afe nangamba bw'afa ng'afa nangandi anti gwe olina obuzibu ki olina nnyo ekisa naye kankubuli bw'oba tosobola kutta tosobola gaggawala